Kosatu ezakawungezaako olunaku olwaleero tubabuuzaako mwena bali ku Delta TV tukole ndi Serwanja Julius ne munnange Charles Isaac okuba nga tukutuusaako Amasukkulumu mu bujjuvu gye baleko gyonna gye tusizaako engalo era twongera okubuuzaako nti osiibye otya no munaffe omulabi wa Delta TV we bali kutwagala mu Amasukkulumu tugenda gatandika gali mu bujjuvu no ku ssaawa 3 wabula katusooke nago mu bufunze ebikulu mu Masukkulumu. If it could be that time when we had guns, we could show where the real border is. They know where the border is. Mmoja bakalambidde okuddamu okulwanagana n'abateeso. Ani abalagidde okuggalawo akatale kaffe abasuubuza ejjinja beekalakaasizza abazadde tubagamba nti mwefiirize abaana basome mufeeyo nnyo ku bulamu bw'abaana n'okusoma nnyinimu akalaatidde abagerere omulamuzi kimulemye okutegeera nti abajulizi tebalina kubeera mikwano gyo. Ebya Dr. Stella Nyanzi bibi kkooti egaanye okukaka abajulizi okujja mu kkooti. Wewa omulabi wa Delta TV tukole katutandike Amasukkulumu mu bujjuvu kujjukiza nti ndi Serwanja Julius ne muganda wange Charles Isaac yo yakutuusaako olulimi lwa bannaffe abo abategeera obubonero. Tandise n'abatuuze ab'e Karamoja bano bavuddeyo ne basaba akakiiko akanoonyereza ku mivuyo egyelimbise mu ttaka okuva e Bunnambiro kasabe gavumenti ya Uganda ekole maapu eraga ensalo wakati waabwe n'abalinaabwe abateeso. Bano nno bagamba nti bwe kitaakolebwa mu bwangu okuyiika omusaayi mu kitundu kino kwandiddamu ate ne kutojjera buto. Bano bagamba nti ensonga eno singa tekolebwako mu Bunnambiro baakuddamu okufuna emmundu beenoonyeza ensalo zaabwe wawe zikomanga mu mbeera eno omusaayi gujja kuyiika buto. Olwaleero akakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka kawezezza olunaku olwokusatu nga katalaga ebitundu eby'enjawulo e Karamoja ng'era olwaleero kabadde mu disitulikiti y'e Katakwi. Akakiiko olutuuse mu disitulikiti eno abatuuze baayo bavudde mu mbeera ne basaba akakiiko okuvaayo mu Bunnambiro kategeeze gavumenti ekole maapu eraga ensalo wakati waabwe n'etteeso nga tebannaddamu kuyiwa musaayi. Omu ku muvubuka amanyiddwa nga Jerome Robert yeewuunyizza akakiiko bw'agambye nti ensonga eno singa tekolebwako Bunnambiro bakuddamu okufuna emmundu banoonye ensalo zaabwe we zikoma. Bitabile declared and spoke that a lake which is inside Napak district, Lomaratoit which is inside Napak district belongs to Katakwi. And that thing caused a fight. And everybody was like, if it could be that time when we had guns, we could show where the real border is. They know where the border is. But they don't want to show us the real maps. They don't want to show us the real way. Ono mu busungu obw'ekitalo ategeezezza akakiiko nga bwe baafiirwa bannaabwe abangi mu lutalo olwaliwo wakati waabwe n'etteeso nga n'ettaka gavumenti lyabawa abateeso be balikozesa. So for the safety of the people of Napak and Katakwi, the government should bring original maps showing the acid line, following the acid line exactly, following that. We don't have any problem with that stuff, but it's only the government which is delaying to show us the real border. And this thing can remind us what happened in Lushorumo that time, when our people were killed again, if things are not solved. Mu ngeri y'emu nnamukadde w'emyaka 10 amanyiddwa nga Maria Aaron Katayoze ku mmunye bw'abadde alombojjera akakiiko ennaku gy'ayiseemu okuva eri nnaggagga amanyiddwa nga Isirayiri agufudde omugano okumugobaganya ku ttaka lye lye yali yasikira okuva ewa kitaawe. Namukadde ng'ayita mu muzzukulu we Analomonyanga agamba nti ettaka lye babatwalako liwerako yiika 3,000
ng'era Naggaga Isirayiri alina ekigendero ekyokuliguza ekitongole ekifunanyizibwa ku nguudo ekyayunula. This is a man who has ever gone to Kampala. One time vehicles came at around 6, more than 20 vehicles. They came with these machines, very big, taking I don't know, he was showing, because what we had is looking for investors to buy that land so that he pays off the loans from the banks that he has been getting. So the land is not his in any way. Ate ye Naggaga ono Isirayiri obwedda atuyananga bwe zikala yeegaanye ebimwogerwako era n'ategeeza ng'ettaka bwe yalisikira okuva ku jjajjaawe. Is going to compensate this land, much of the money. So let's also have that land so that you can. There is a statement you made, and I want you to think about it. Is that how people acquire land here? You said you had been somewhere else, then you found land, and nobody was claiming it. I didn't say I found the land. It was my father's land, customary land. No, but you said your father's. Is it? No, you said recently. That's what. Your father came from Kkooti. Yes, they came from Kkooti. Kino kijja omulamuzi Catherine bamugemereire mu mbeera era n'avumirira omulugube n'obukumpanyi obuli mu bantu ennaku zino. This lady at that age could be mistaken. That she has never been on that land and that she, somehow you're the new ones who have come and you're the right ones. What you're saying, wonderful. She's not mistaken. Akakiiko kakyagendera ddala mu maaso nga bugolo n'okunoonyereza ku mivuyo gy'ettaka era ng'olunaku olw'enkya kakweyongerayo mu disitulikiti y'e Nakapiripiriti ne Amudaati. Nicholas Ndugga y'abadde ku Delta TV Amasukkulumu. Kulika nnyo Nicholas Ndugga ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asabye abazadde bonna mu Buganda okufaayo ennyo ku bulamu bw'abaana baabwe nga babawa obujjanjabi wamu n'okubasomesa kino kibasobozese okubeera n'ebiseera by'omu maaso nga bitangaavu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okwogera bino abadde mu ssaza lye ery'Ebugerere bw'abadde nga yeetabye mu lusiisira lw'ebyobulamu ku mwalo ekiwongo ng'onono abantu bafunye obujjanjabi obw'enjawulo ng'obulwadde obwa polio n'obulwadde bw'ekibumba bwe businze okuteekebwako ennyesira. Musasi waffe abadde naye. Kabadde keejaago mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ssaza lye ery'Ebugerere bw'abadde bamulinze nga mu ssaza lino omutanda gy'asiimye okukuliza olunaku lw'ebyobulamu mu Buganda. Nnyinimu mu ssaza ly'e Bugerere atuuseyo ku ssaawa 6 ogw'ettuntu bw'atyo n'ayanirizibwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga wamu n'omwami atwala essaza lino Mugerere James Sempiga wamu n'abantu b'abalala bangi ng'enaaniriziddwa ku Sseziwa awali ensala eyawula essaza ly'e Bugerere wamu n'eri e Kyaggwe. Sebuufu bwangu obutasalimbibwamu mbwa asiimye n'atambuza ebigere wakati mu kuwubirako abantu babadde bamulindiridde era oluvannyuma alinnya emmotoka n'alambula essaza lye mu bitundu omuli Bukolooto, Kayunga, Kitwe, Baale wamu n'ebirala nga nneeno nayo asiimye n'atambuza ebigere. Beene era ayolekedde butereevu ku mwalo gw'e Kawogo gyeyetabidde mu lusiisira lw'ebyobulamu ng'enaaniriziddwa minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza enkulaakulana Dr. Prosperous Nankindu Kavuma wamu n'abantu be. Kabaka asiimye n'alambula olusiisira lw'ebyobulamu olw'okubiddwa ku mwalo guno nga wano waagemedde abaana obulwadde obwa polio wakati mu ssanyu ly'abantu be. Wazzeewo okwogera okw'enjawulo nga wano minisita wa Kabaka w'ebyobulamu ebyenjigiriza n'enkulaakulana y'abantu Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma wategeereza nnyinimu olutabaalo lw'ebyobulamu mu ssaza lye lino. Omuti ogubala ensimbi n'ebikomo akubiriza abazadde bonna mu Buganda okufaayo ennyo okuwa abaana baabwe obujjanjabi wamu n'okufaayo ennyo okubasomesa. Tukubiriza abazadde b'abaana naddala abaana abato nti bafeeyo nnyo okulaba nga abaana baabwe bwe baba nga balwadde nga bafuna obujjanjabi. Ekyo kikulu nnyo era abazadde abo tubasaba nti bagezeeko okulaba nga abaana baabwe basoma. Tukimanyi nti oluusi ekyo kikaluubiriza abazadde abamu, naye abazadde tubagamba nti mwefiirize
abaana basome kubanga tuba tubeetaaga bo bennyini nga balamu ate n'eggwanga liba lyetaaga abaana abasomye obulungi nga bajja kubanga baweereza eggwanga lyabwe. Musota era yeebazizza abasawo bonna abavuddeyo okujjanjaba abantu be mu ssaza lino. Njagala okwebaza abasawo abali wano naffe abali ku mulimu ogw'okujjanjaba abaana. Mwebale nnyo era tusiimira ddala omulimu gwe mukola. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe asabye abantu b'omutanda bonna abasangibwa mu ssaza lino okwettanira ennyo enkulaakulana ezibayamba wabula baleme kwerumaaluma nga bwe gubadde. Naffe mu maka gaffe naddala ng'abasajja tulwanyise endwadde mu maka, abantu babeere balamu wano mu Bugerere ne mu bitundu bya Buganda, tusobole okuzza eggwanga lyaffe lino ku ntikko. Omuteregga oluvudde ku mwalo gw'e Kawongo era ayolekedde butereevu ekitimbwa ku ssomero lya RC gy'alambulidde era olusiisira olw'ebyobulamu. Emikolo egy'oku ntikko egy'ebyobulamu mu Buganda gyakuba olunaku olw'enkya e Busaana ku ssomero lya St. Mark Primary School. Kalo Nakibuule yabaddeyo ku Radiator TV Amasukkulumu. Kulikayo nnyo Karo Nakibuule musonyi omukatono omwalo ogwo naguyise gw'ekiwongo songa baguyita gw'e Kawongo. Tugenda maaso n'Amasukkulumu tukyali mu kitundu kyaffe ekisooka nga kiri mu kkooti y'oku luguudo Buganda. Eno nevuddeyo negoba okusaba kwa bannamateeka ba Dr. Stella Nyanzi babadde baagalira ekaka abajulizi bajje bawulirize Stella Nyanzi mu musango gweza ogw'okutyoboola n'okunyiiza omukulembeze w'eggwanga. Munnamateeka Isaac Semakadde abadde ayagala kkooti eno eyise ekibaluwa ekikaka abajulizi oba n'okubakwata bajje mu kkooti ku bukake basobole okubeera nga bawuliriza omukyalo ono. Kuba badde balina okujja mu bukake kwe kuli n'akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ng'ono Grace Akulo atusakiraga kkooti. Ebya Dr. Stella Nyanzi bibi oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti y'oku luguudo Buganda Gladys Kamasanyu okugoba okusaba kwe era ategeezezza nti kkooti eteyinza kukaka bajulizi be kujja mu kkooti bwe baba nga tebamanyi bye bagenda kumuwolereza. Nyanzi ng'ayita mu bannamateeka be omubadde Isaac Semakadde ne Derrick Bazeketta abadde asabye kkooti eno ewaliriza abajulizi be bajje mu kkooti bamuwolereze asobole okuwangula omusango ogumuvunaanibwa. And court should only facilitate them to have the attendance which this court has sufficiently done. But up to today, even the summons which were issued by this court have not been summoned, have not been served on two witnesses. Counsel the accused cannot hence claim that they have lacked sufficient time or even resources to summon the witnesses. But these are their witnesses. Omulamuzi era bw'abadde agoba okusaba kuno ategeezezza nti omujulizi yenna alina eddembe ly'okugaana okujja mu kkooti bw'abanga omusango gw'agenda okuwerako obujulizi tagumanyi ate nga ne byagenda okwogera tabimanyi. Bannamateeka ba Nyanzi babadde baagala kkooti eno eyise ekibaluwa ekikwata abajulizi ku mpaka baleetebwe mu kkooti bawe obujulizi obuyamba omwawaabirwa okuwangula omusango nga kino babadde bakikoze oluvannyuma lw'abajulizi okugaana okujja mu kkooti. Bano gye buvuddeko bategeeza kkooti eno nga bwe balina abajulizi 20 nga ku bano kuliko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akulira ebyokunoonyereza ku buzzi bw'emisango AIGP Grace Akulo, Profesa Dr. Kakungulu Mayambala n'abalala. Ku bajulizi 20 be yasuubiza okuleeta mu kkooti omu yekka yalabiseeko olunaku lw'eggulo nga ye Mustafa Mugisha ng'ono yagaanye okuwa obujulizi kuba bye badde agenda okwogera nga tabimanyi. Kkooti yamusabye akomewo olwaleero wabula takikoze. Munnamateeka Isaac Semakadde tamatidde na nsala ya kkooti. Kimulemye okutegeera nti abajulizi tebalina kubeera mikwano gyo, tebalina kubeera bapakasi bo. Kimulemye okutegeera nti talina kulemesa musibe wamuwawaabirwa
okwerondera abajulizi. Omulamuzi ayongezaayo omusango guno okutuusa olunaku lw'enkya ng'asuubira bannamateeka ba Nyanzi okuleeta abajulizi. Kiyingi Moses, Anet Nakayibaale, Delta TV, Amasukkulumu. Nga tukyali mbufu bwe bumu obwa kkooti kw'okunoonyereza ku musango ogw'okukuuma omuliro mu bantu kuwedde nga era oludda oluwaabi lwetegefu okutandika okuleeta obujulizi bwalwo. Abantu abataano abavunaanibwa mu musango guno kwe kuli n'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula ng'ono ye leero bakanze kumulinda nga buteerere. Abavunaanibwa omusango gw'okukuuma omuliro mu bantu awamu n'okukuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka balabiseeko mu kkooti y'oku luguudo Buganda mu maaso g'omulamuzi Gladys Kamasanyu. Abavunaanibwa bali bataano wabula basatu bokka be babaddewo olwaleero. Omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne David Lule tebalabiseeko era bannamateeka baabwe abakulembeddwamu Abdallah Kiwanuka bategeezezza nga bwe batali mu Kampala. Abasatu ababaddewo kuliko Fred Nyanzi Ssentamu, Edward Sebuufu ne Julius Katongole. Abawaabi ba gavumenti bategeezezza omulamuzi Kamasanyu ng'ono yatuuliddewo omulamuzi munne Esther Nahiria atabaddeewo nti okunoonyereza ku musango guno kuwedde. Oluuyi luli oluwaabi lugamba mbu luyina ebintu byalwo lumaliriza okunoonyereza kwalwo naye terunnatuwa mpapula ezo ze lugamba okwesigamako. Nabwe ekityo ffe tetusobola kukkiriza nti lweteefuteefu okutuusa nga lumaze okutuwa empapula ezo. Naye nga mu byonna balina okusobola okutuwa bye bagenda okusinziira kulumiriza omusango. Bano basabye kkooti eteeke olunaku omusango gutandike okuwulirwa. Omulamuzi Kamasanyu bw'ati ataddewo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana okutandika okuwulira omusango guno. Ono era ayisiza ekibaluwa ekiyita omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti ne munne David Lule. Bannamateeka b'abawawaabirwa baliko bye boogedde. Musango guno gwa OTT Honorable Kyagulanyi Chairman Nyanzi ne banne go bavaayo okukakasa eggwanga tegwetaagisa omusolo guno okubeera nga guweebwa bannayuganda. Wabula ne baleetebwako emisango gino weetuli okulaba nga tudifendinga omusango guno kubanga ne paliamenti yaffe ya Uganda emaze okulaga ensi nayo yennyini tesobola kwesasulira musolo guno yagala omuwi w'omusolo yaba abasasulira. Omubaka Kyagulanyi Ssentamu ne banne bavunaanibwa emisango gy'okukuma omuliro mu bantu awamu n'okukuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka mu Kampala nga bawakanya omusolo gwa OTT omwaka oguwedde. Simanyi lwaki tukyalina wano nga bano olwedde omusolo bagusolooza gwe baali baagala bagutujjako naye ate bakyatuvunaana so kati ffe tutategeera naye era nga mumanyi ebyamateeka bakansolo baffe be bali era balirwedde naffe tulirwedde okuba nga tujja mu kkooti. Bwawo omuntu owansi omusolo guno gumuluma tujja kujja mu kkooti omulamuzi byonna byanaasalawo naye tugamba nti OTT ne social media tax bino byonna mobile money tax byonna bikyamu. Kiyingi Moses, Anet Nakayibaale, Delta TV, Amasukkulumu. Mukulike ennyo abasasi baffe nga tukyagenda mu maaso n'Amasukkulumu. Pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni akalaatidde ab'ennebi okulonda ekibiina kya NRM olw'emirembe gy'agamba ekibiina kino kigireese mu ggwanga ne gibukalira ddala bulungi. Bino abyogeredde ennebi bw'abadde nga kuyegera mu nakibiina kya NRM Emmanuel Burombi ng'ono yeesimbye mu kifo kya ssentebe wa LC okutaano. Kuno okulonda kwakuddamu. Oluvannyuma lw'eyali ssentebe wa NEB ku LC ey'okutaano Mr. Esirom Alenyo nga yali munnakibiina kya NRM okuva mu bulamu bw'ensi eno, akakiiko k'ebyokulonda kalangirira okuddamu okulonda okujjuza ekifo kino. Bannabibiina ab'enjawulo bavuddeyo okuvuganya ku kifo kino nga mu bano mwe muli ne Emmanuel Wurombi munnakibiina kya NRM ekiri mu buyinza era wetwogerera olunaku olwaleero kakuyege w'abeesimbyewo akomekkerezeddwa ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asiibye akuyegera munnakibiina kye. Twina yom ni pinu keni dog ni rombu kudu iwen madit kumeni. We are here to ask for your vote
wanika keni ni kwayo upi kwirmamu mu kakuyege pulezidenti gyasinzidde n'akunga ab'ennebbi okuwa obuwagizi ekibiina kya NRM olw'emirembe mingi gye kireese mu ggwanga lyattu Uganda. Museveni era alaze essanyu olw'omuwendo gw'abantu abeeyongedde mu nnebbi, kyagamba nti kivudde ku mirembe ssaako okugema abantu okwataalibwa mu kitundu kino, bw'atyo n'asaba abaayo okwenyigira mu bulimi n'okuvuba basobole okweggya mu bwavu. And you know therefore what lack of peace means. So, everything has a reason. Eno era gyasinzidde n'asaba akaseera ak'okujjukira omugenzi Alenyo, bw'atyo n'ategeeza abaayo nti singa banaagenda mu maaso n'okulonda Emmanuel Urombi okudda mu kifo ky'obwa ssentebe waakwongera okukulaakulanya nnebbi ng'omugenzi bwe yaleka akoze. Wabula omukulembeze abeena abalabudde nti singa banaagezaako okulonda ab'oludda oluvuganya gavumenti, ekitundu kyabwe bajja kuba bakizise mu kinnya ekiwanvu gye batayinza kukijja. Kakuyege ono omukulembeze amukubidde mu bifo bibiri omuli ekisaawe kya Alengu ekisangibwa mu Palombo Sub-County ne ku ssomero lya Nebbi Primary erisangibwa mu kibuga Nebbi, era okulonda kwa lunaku lwa nkya nga 11. Oluvannyuma Pulezidenti Museveni aliko ekkolero erisogola ebyokunywa lyalambudde. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu. Kulika nnyo Kalungi Betty, webale kututuusaako ensonga ezo. Awo wennyini olugenda okusinziira ate tuwumulemu katono tukomawo n'Amasukkulumu amalala tova ku Delta TV. Tukyali ku Delta TV tukole Amasukkulumu kitundu kya kubiri, tutandise n'abasuubuzi abakolera mu katale ka Kyabazinga k'Ebugembe. Bano no bakedde kwekalakasa nga bwe bakedde okugenda okukola ne basanga nga katale kaabwe kakubiddwako sseŋŋenge era nga wakuumibwa amagye agabadde amangi. Bano nno bakumye ebipiira mu makubo okoleka obutali bumativu bwabwe okwonosaako n'okutuula ku bikondo eby'omugagga eyasibyeko sseŋŋenge. Babikuddeyo ne bikasukibwa erudda. Akatale ka Kyabazinga market Ebugembe ke kamu ku butale obunene mu Jjinja era nga kalimu abasuubuzi abasukka mu 6. Kano kaliko olufula, emidaala ne buwoteri obutonotono obuwerako. Wadde nga kano ke kamu ku butale obusinga obukadde mu kibuga Jjinja, bugenza okukya olwaleero ng'ekitundutundu ky'akatale kano kikubiddwako sseŋŋenge era ng'amagye ge gakuuma akatale kano nga gayiiriddwa okukeetooloola konna. Amagye gano gabadde gakugira abasuubuzi naddala ab'ente okuyingira lufula n'okusala ebisolo ekijja abasuubuzi mu mbeera. Muvubuka iba bali kuanda ifa je tuliewa nja kukutabera musirikale hasi sinafa no muntu bano beekalakasizza wakati mu kukubira abajaasa enduulu nga babalumiriza okukozesebwa ababbi b'ettaka. Bano era bakumye omuliro okulaga obutale bumativu bwabwe nga bwe balumiriza abamu ku bakungu okuva mu bwa Kyabazinga bwa Busoga n'abakulembeze mu Bugembe Town Council okwekobaana okubba ettaka ly'akatale kano. Amajambo ga Kyabazinga era abamu abali kulembera mu mugoyole okwida okutunda wano. Tulina okubera kansala majitu n'abali kutunda ku ttaka n'eryo bwa Kyabazinga ife tuli ku ttaka lya bwa Kyabazinga bwaife wano. Olw'ensonga we muba mwalya sente nga mwalya mugambe takomawo alekera okwida okusumbuana watukolera Kyabazinga yakaida olambula akatale emirundi ena. Bano era beeweze obutava ku ttaka lino wakati mu kukoowoola abakulembeze babayambe. Tuli bakazaye nigwana tukolera tupenga tujja
tunda tunda kujja kuba tunanga tole kitazi nga tusobola abinga ki twena mutala kadaga idaga na tulwanira otale kuba n'omukyala gwe twakola ki gwe twalonda abagala otunda kadala kafa kabwata bazinga abagala otunda bakansala betuwulira mu kansala Fatuma kansala Sozi kansala Juma wokuwanyama omulema Majidu kansala Majidu wabakade abera masa kabetingyao amagye gagezezzaako okugoba abantu bano nga buterere okutuusa lwe gafunye ekiragiro okwamuka ekitundu kino. Oluvannyuma abajaasi beemuludde mpolampola wakati ng'abasuubuzi babakuba olube. Amagye olugenze abasuubuzi ne bakuula ebikondo ne sseŋŋenge ebibadde bisibiddwa ku katale kano. Meya w'e Bugembe Stephen Wante avumiridde ekikolwa eky'okuwamba akatale ng'agamba nti kikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka kubanga Obwakyabazinga ne Bugembe Town Council balina entegeeragana ku katale kano. Wabula omwogezi wa Kyabazinga Issa Abirye David Aga ayogedde bw'ati ku nsonga eno. Kituufu ettaka eryo Bwakyabazinga aye era n'abantu abalirikolera kuba Bwakyabazinga so basooke babe bayikaikamu ekirungi ndogeire ku nabaira alikuliramu ekikwekweta ekyo yankoba nti embere yebairewo ayi twayikirizaganya nti basooke baleka abantu abo babaawo ng'enteeseganya bwe dijja mu maiso. Ebyo nno bibadde mu kitundu kya Kyabazinga ekyebusoge nga tetunavaayo bulungi ate wabaluseewo enkaayana wakati wa Njeru municipali abamu ku bakulembeze okuva mu municipali eva ku bakozi ba gavumenti okuva mu district okuli Jinja ne Buyikwe okufuna obutakkaanya kwani avunaanyizibwako okusolooza omusolo ku mugga ogwa Kiira ogwawula Buganda ne Busoga. Wano nno bagamba nti buli omu agamba nti ensibuko y'omugga guno eri mu kitundu kye ekivuddeko okutabukatabuka kuno. Kino kituuse n'okugaana abavubi wamu n'abasaabaza abalambuzi okwegirisiza ku mazzi. Abamu ku bakulembeze okuva mu municipali y'Enjeru batulambuza ensibuko eno nga kwotadde n'ebimu ku bijjukizo okuli ejjinja eryazimbibwa omuvumbuzi John Speak nga lisangibwa ku kyalo Bukaya mu Njeru. Abamu ku batuuze okuva Enjeru bakalambidde nti omugga guno gusibuka municipali ya Njeru era nga kiba kya bulyazaamaanya abajjinja municipali okusoloza omusolo wamu n'okugaana ab'Enjeru okufunako ku ssente. Banyina batubuulidde ebimu ku byafaayo nga Speak bwe yajja mu kitundu kino era eyo ne tusangayo n'abalambuzi abava Ejjinja nga bazze kulambula. N'olwaleero n'erinnya liteekwa okukyuka mu kifo ky'okuliyita Source of the Nile Jinja bagiyite Source of the Nile Njeru era njagala n'abantu bonna ebitongole byonna ebikola ku batourist n'abalala batandike okuleeta abalambuzi mu kifo ekituufu abantu balabe ekituufu kye beetaaga okusinga okubatwala sayidi etali kituufu. Ye Mmeeya w'Enjeru Yasin Kyaze agamba nti ebbanga ddene liiseewo ng'abantu b'Enjeru bamuloopera nga bwe batuntizibwa bakwatibwa nga kwogase n'okuwamba amaato gaabwe singa basangibwa nga balambuza abagenyi. Ono era akakasizza ng'agamu ku maato agaakwatibwa bwe gakuumira ku kitebe kya Jinja gye gavundira era n'alabula abakulembeze ba Jinja obutaddamu kusolooza musolo okuva ku basaabaza abalambuzi. Naye bwe babeera batambuza abantu ne bagenda eri kati waliwo abamu be baakwatira amaato ne bagenda eri bo bannaffe bazimbayo awantu eri gye bayita Source. Naye babakwata abantu baffe ne bajjano nga bakomplaininga naye ebintu bino ebimu tubituusa eri abakulembeze bannaffe Ejjinja okulaba nti ebintu ebyo tebibeera buli muntu abeere free mu ggwanga lye okwetaaya n'okukola ekintu kyonna. Jimmy Rangalu Twama nga mukubiriza w'olukiiko lwa Njeru agamba nti abantu baali bawubisibwa nti ensibuko ya Kiira eri Jinja naye ng'amazima gali nti esangibwa Njeru era ng'ab'Ejjinja omusolo bagusolooza mu bukyamu. Bwe neetegereza ennyo nengamba naye kijja kitya bwe tutunula weibanga ddala eno Source of the Nile okuva Njeru weekoma ne Source of the Nile weeri kiri kumpi nnyo. It is a short distance compared to the distance eri okuva Ejjinja okutuuka the Source of the Nile. Babatuuze okuva ku ludda lw'Ejjinja olubulidde oluvuvuumo luno ne bategeeza nga ab'Enjeru bwe baagala okutabula embeera kubanga bo okuva mu buto nga basoma bakimanyi nti ensibuko esangibwa Jinja era tebalina buyinza kukkiriza musolo kudda Njeru. Era omugogo guli eno olw'ensonga n'omuyindi gwe basooka okuyiwamu evaawo yaliwa wano mu Jinja bamuyitanga Gandi so omugogo Source of the Nile guli eno guli Busoga.
teguli mu Uganda kusinza ku byafaayo ebyemabega eri omwega kuvaira naira guli busoga era ekigwetesa nti source of the Nile kitegeeza nti gwava gwiraga kigwiranga ku buyugwe. Yamyuka mmeya w'ekibuga Jinja Media Sasimwe ategeezezza ng'abakulembeze b'enjeru kye basaba bwe kitasoboka era guyise mululu na butamatira. Asimwe atuuse n'okulangira abakulembeze b'enjeru nga bwe beetundako ettaka lyabwe lyonna nga n'ekitebe kyabwe bwe kiri baatundawo dda. Tebalinawo na ttaka awo wonna baatundawo awo wonna baatundawo awo wonna Kingfisher jangu awo baatundawo even na waliwo ekifaananyi kya speaking we yayimirira nawo baatundawo tebalinawo ttaka nga kanso. Olwayo ssente wa LC5 ebuyuka Kigongo Matayo asabye babeerewo obwenkanya mu nsoloza y'omusolo mu kifo kino era waleme kubaawo kusika muguwa kisobozesa abantu bonna okukolera ku mugga guno era buli ludda luweebwe omukisa ku kukola. Olw'okuba ffenna tuli bannayuganda nze mbadde ngamba abantu abali enjeru nga balina abagenyi baabwe be bafunye nga baagala obbasaabaza ku mugga ne bafunamu akasente siraba lwaki ate ab'ejjinja kibakosa kubanga ekigendererwa bannayuganda bonna kuba bulungi. Ebyo nno tunaabiwulira manyi bagamba nti adduukirira nduulu bwe tuvaako eyo nga tulizeeyo mu kooti omulamuzi akulira kooti mu mukono eyo Juliet Hatanga awadde nga 15 omwezi guno nga lwagenda okuwa ensala ye oba pulida wa Ponsiano Lwakataaka akirizibwa okubuuza officer police Dennis Gumikiriza ebibuuzo oba nedda. Kiddiridde omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya okuwakanya ekya pulida wa Ponsiano Lwakataaka Hassan Kamba okusoya office ono ebibuuzo ebyokumukumu ku fayiro zireeteddwa mu kooti. Muwaganya agamba tekiri mu mateeka kubuuza muntu ku statement ze yakola oba zaataakola. Kino nno kijja Kamba mu mbeera n'ategeeza nti akola kiremya ate nga ng'omusirikale ono ye yakulira kunoonyereza ku musango guno. Kiwaliriza nno omulamuzi okwongezaayo omusango guno era n'ayingira akafubo n'enjuyi zombiriri okulaba nga bagayagaya mu nsonga. Ponsiano Lwakataaka avunaanibwa ne muganda we Ssekitoleko ku misango egy'okwonoona wamu n'okusaalimbira ku ttaka lya muzeeyi George William Kawooya ku ttaka erisangibwa ekiwanga Lwanda mu ggombolola Goma mu Mukono. Ebyo nga tubimye amazzi tugendako mu kanyomero kaffe ak'obulimi n'obulunzi. Kano kabeera wano mu Masukkulumu buli lunaku olwokusatu mu kibijjamiro kyabasinga yakuŋŋaanyiza. Ku mulundi guno akuleetedde akawuka akabwebwe n'emmwanyi wabula nga abalimi kabadde kabatuuza bufofofo wabula nkugambira bino bakasalidde ag'enkolwa era nga bakayiiya nkya naggulo okulaba nga bakatuula ku nfeete. Obulimi n'obulunzi. Ekyemmwanyi kye kimu ku birime ebisinga okutunda mu nsi yonna era nga mu byamaguzi kino kikwata ekifo kyakubiri okuddirira amafuta. Nazzi kuno nga kino kye kirime buli munnayuganda kyeyeenyumirizaamu anti bangi baakigaggawaliramu wabula akawuka ak'akazemmwanyi kaaleka nga buli munnayuganda gaakaaba gaakomba. Ensanyi zino gavumenti eri mu kaweefube w'okukubiriza bannayuganda okuddamu okulima ekirime kino nga bwe basalira akawuka kano amagezi kubanga akatale k'ekirime kino weekali nga n'ow'emmindi asena. Ekyo kyatuwaliriza okuteekamu ebiraato ne tukyalira abalimi b'emmwanyi mu bitundu bya Greater Masaka gye twasanze abalimi b'emmwanyi. Natuukidde ku kyalo Kindulwe ekisangira mu muloka gw'e Kabooko mu ggombolola y'Ekirumba mu disitulikiti y'e Kyotera era engendo twasanzeyo omusajja wa Kabaka Bakumpe era ng'ono asoose kutubuulira kivaako akawuka k'emmwanyi. Akawuka kano kaava mu bibira. Kati ebibira twabisaawa ensalo ne tuzirima ebibira byonna mwabimalawo kawuka ne kavaayo. Kati bwe kasanga emiti gino egyanguwa egigonda kalina emiti gye kanguyira okulya. Mwali bisambya naddala gasiya n'emisizi nga bwe gyabeeranga mu bibira. Kati bwe kaavaayo era kalina kujja eno mu misiri gy'emmwanyi ne kabeera nga kali mu miti egyo. Musajja wa Kabaka ayongedde okusimba essira ku butamala gasimba buli kika kya muti mu mmwanyi ate nga mulimu amabanga kubanga n'enzigo ttambi nnyo mu mmwanyi. Aleeta akawuka k'emmwanyi nga bulaba gasiya omusizi kedo ebiti naddala omusizi ne gasiya ne kedo
bireta nnyo akawuka k'emmwanyi ate omuntu bateguleeta akawuka ako wabula ate ebisikiza by'omuntu wawe bisukka kaagala nnyo wantu waweweera ebula tugaye nti ospacinga bwolaba bikutte ng'otematemako ofuna akasana ako akawuka tekaagala nnyo musi newankubadde ng'eno ebeera nnimiro bakumpa agamba nti obuyonjo bw'emmwanyi kikulu nnyo era ng'okuwawaagulira emmwanyi ssaako n'okuzirimamu buli kiseera kirwanyisa nnyo akawuka. Obadde okimanyi nti okuggyako obuti obuba bukaze ku mmwanyi nakyo kyamaanyi okulwanyisa akawuka k'emmwanyi. Onookanojjula ofuna bulungi akakutiya akapya nojjanga onojjola funako amakansi oba nojjanga omenya akatabi ako bw'osula mu kakutiya ako akapya obuwuka obwo ne buba bubuukamu era busigala mu kakutiya kati akakutiya bwe kajjula tobuyiwa kutiya kwennyini okakumiramu ku muliro kuba kaba kanusu 10 tekalina kikakusala nobeera at least n'osalawo nti buli lwa Mande nzijjamu kawuka ogenda okumala omwezi ng'akawuka kakendeera. Ebikwata ku kawuka k'emmwanyi ebirala birindirire sabbiiti ejja. Mu Kibi Jamiru ky'abasinga obulimi n'obulunzi ku Delta TV tukole. Bagamba baba babulirira omwana waabwo nga naawe w'omunako okutuwa okunkumula katuwumulemu katono tukomawo n'amasukulumu amalala. Tukyali ffenna Amasukulumu nga okuwumula bwe kutali kutuuka katweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu nga Minisita Kiwanda Suubi ono atabukidde abantu b'e Lwengo abasusiza okuleekaanira waggulu ebintu ensonga za people power n'ekigambo people power nga kyo ne balema okubeerako kye beekolera okusobola okutwala obulamu bwabwe mu maaso. Kiwanda okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana olumanyiddwa nga bbalaza nga n'olutegekebwa ofiisi ya Ssaabaminisita olubadde mu ggombolola Ndagwe mu kitundu eky'e Lwengo. Abavubuka abeegumbulidde omuze ogw'okukeera okuyimba people power ne bava ku mirimu egyandibakulaakulanyizza Minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi Kiwanda Suubi abasitukiddemu. Ono agambye nti abavubuka bano balemeddwa okwekulaakulanya ne badda mu kuwalampa gavumenti nga bwe talina kyekoze ne beerabira nti gavumenti yeebawa eddembe erizaala buli kiro nga tebalina busobozi bulabirira abaana be bazaala. Tolinayo wadde akakoko akabiika, tolinayo wadde akamizi akazaala, tolinayo wadde akate, naye onenya gavumenti enakola luguudo olugenda ewuwo. Oluguudo kumwali Mutabaazi nono kyemaani wa 3 lumutwalira wiiki emu okulukola. Naye ng'okusimba emmwanyi z'ogenda okutandika okukungulako ziyite ku luguudo olwo kikwetaagisa emyaka 3. Ate ye omubaka wa pulezidenti e Lwengo Jjuuko Kasiita aweze nga ali wamu ne poliisi nga bwe bagenda okutandika ebikwekweto ku basawo ababba eddagala lya gavumenti. Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo George Mutabaazi naye aweze nga bw'agenda okuddamu okukuba kibooka abantu b'e Lwengo olw'obukyafu obususse n'obutakola bulungi bwansi. Kubanga mwagala kifuba osika capati awantu wansi wa vundu capati oziguza bantu namwe abantu mu kitundu abakulembeze bakyamane bero siwanu ne bakansalazi bano mukwate abantu bagende bakole bulungi bwansi mpolo oba oyagala oba toyagala nze nkubuulira nga sikwegayirira. Mu ngeri y'emu agamba nti mu ggombolola eno abantu basusse okusimba kalitunsi mu ntobazi era wano wasabidde Minisita Kiwanda nga bwe yategeka empaka z'abakazi ab'obubina obunene abayambe n'ekifo wajjinja nakyo atuukeyo kifuulibwe ekyobulambuzi. Njala kwebaza Kiwanda kubanga potuswaziza waliwo abantu obugobawo bwa minisita ngatambula bwati ebitambula nze sibisobola. Ate ye omubaka w'ekitundu kino ekya Bukoto Midwest mu Paalamenti Joseph Kasozi Muyomba naye asabye Minisita Kiwanda okulowooza ku kifo kyabwe ekiriko ebyewuunyisa kiteekebwe mu byobulambuzi. Doreen Ankunda akulira ebyenjigiriza e Lwengo abatuuze bamutadde ku nninga annyonnyola abasomesa abasiiba mu bbaala nga banywa omwenge ne basuula abayizi ebigezo. Kubulawo kw'abasomesa mu masomero nga beebuzaawo sigadde baliyo nga beebuzaawo mu budde obw'okusomesa. Boosaayosa abamu ne bava mu masomero Ndagwe genera talina mazzi ate tulinayo n'ekizibu ekya abasomesa bali batono. Mu Ndagwe tulina abasomesa 169 ku masomero 16. Olukiiko gye luggweredde nga minisita asuubizza ng'ensonga zaabwe bw'agenda okuzituusa mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Weewaawo kulikayo nnyo omusasi waffe ye Ssaabakabona Jumba aligaweesa ne Ssaabakkiriza ow'enzikiriza ya Tondism bakkiriza okuteesa okusobola okumalawo obutakkaanya bwabwe bwe babaddemu okumala akabanga akawerera ddala. Bano nno bamaze akabanga nga bawera ennemba mu makooti ag'enjawulo
nga Jumba ligawesa ne Ssaabakiriza bagamba nti nno buli omu alina engeri gy'avulugamu enzikiriza eno. Bano enkyaleero bakkiriziganyiza okutuula wansi bateese Bakaanye era bakkiriziganyiza okutuulira ebweru wa kkooti bamalize ensonga zino. Mu 2017 omusajja eyeeyita Ssaabakiriza w'enzikiriza y'obuwangwa Tondizimu Ssaabakabona Jumba Aligaweesa yaddukira mu kkooti ng'avunaana Ssaabakiriza w'enzikiriza eno Ssaalongo Mukasa Mutyaba okuvvoola enzikiriza eno. Ono era yabalangira okweyita kye batalina okubba ddamula omuggo ogw'Abassaabakabona ekyaviirako ne Mukasa Mutyaba okugalirwa ennaku 3 mu nkomyo. Olwaleero bwe batuuse mu kkooti beevumbye akafubo ke batakkiriza mu bannamawulire wabula ensonda ennekusifu zitutegeezezza nga Jumba bwakkiriza n'afukamira enfunda 3 okwetondera mukadde we Mutyaba. Ye Jumba Aligaweesa okwawukanako ne bulijjo agaanye okubaako ne kyayogera. Wabula bwe twogeddeko ne Ssaabakiriza Mutyaba tutegeezezza nga bw'ali omuzadde era akkiriza okusonyiwa Jumba oluvannyuma lw'okukkiriza okufukamira okwetonda. Era wantegeedde nti ono ekitanga kati lwanze taata we sigoba kuba omwana ne bw'omwegala nti si yaggwa omuzaala naye nga gw'omuzaala kitibeera asigala muki mwana wo kati waba asigadde nga mwana wo nga niye alabye ensobi zeyasobya yeetonze nange nsalawo okumusonyiwa. Mutyaba agamba nti Jumba teyandibadde mubi wabula abantu abamwetoolodde abeeyita bannamateeka n'okutuuka okumuwandiisa kye bayise ekisemateeka be bamuwabya. Jumba teyandibadde mukyamu. Ebintu bino birina okutambula okuva eri okutuuka wano. Jumba yatataaganyizibwa ababi b'amagezi. Era kati njagala obeere mwenkanya okitunuulire nti yajjangalo n'abantu 10,000 nga bino 200 100 n'emmotoka ezisuka mu 10 kosita niwe twogera olwaleero Jumba asigadde bw'omu. Abamu ku bagoberezi b'enzikiriza eno abasangiddwa mu kkooti nabo baliko bye boogedde omubadde okukkulumira Jumba okusiba mukadde waabwe wabula ne basanyukira ekyokumusonyiwa. Naye Bayibuli yogera ku mwana eyasaba ebyobugagga bya kitaawe. Bayibuli egamba nti omwana bakira ebyobugagga bya kitaawe nga bingi nnyo ng'era bisobola okumugasa mu nsonga gy'abagenzi. Mu ngeri ennyangu oyinza okugamba nti Jumba aludde ng'asabira okumalira ensonga wabweru wa kkooti okusinziira ku kyabadde ayogera ku mikolo egy'enzikiriza gye buvuddeko. Kuyimirira nga nze ngudde omuzindaalo ng'era naye aga nti oyo ye mwana wange ye Ssaabakabona nkimanyi kijja kukola ki kijja kubaawo kale timutunduga mitima. Bano bakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno wabula tukitegeddeko nti bakusooka kusisinkana nga tebannadda mu kkooti okwongera okuttaanya ku nsonga zino. Tuyingidde ebyobusobozi ku dakiika 13 ezibulayo okubeera nga tuyingira mu ssaawa 4 ez'akawungeezi ak'olwaleero nga gavumenti ya Tanzania ekakasizza nga bweyongedde amaanyi mu nkolagana yaayo n'eya Uganda okusobola okutambuza ebyobusobozi obulungi wakati w'amawanga gombiriri. Bino bikakasiddwa ambasada w'eggwanga erya Tanzania mu ggwanga Uganda Aziz Mulima era nga n'ategeeza nga bwe bajja road blocks zonna ezibadde ku mwalo gw'e Mwanza kisobozesa abasuubuzi okwegiriisa obulungi. Mu kaweefube okutumbula ebyobusuubuzi wakati wa Uganda ne Tanzania, Minisita wa Uganda omubeezi ow'ensonga z'amawanga amalala ng'ali wamu ne ambasada wa Tanzania mu Uganda Aziz Mulima wamu n'owa Uganda mu Tanzania Richard Kabonero nga kwogase n'abakungu abalala okuva mu gavumenti zombiriri batongoza olukuŋŋaana gaggadde olw'okubeerawo nga 4 ne 5 mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno nga luno lwakubeera mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania. Ekigendererwa mu kino kwe kutema empenda bute bwe basobola okuggyawo emiziziko mu kutumbula ebyobusuubuzi by'amawanga gombiriri. Wano ambasada wa Tanzania mu Uganda Aziz Mulima wasinzidde n'ategeeza nga gavumenti ya Tanzania bw'emaze okuggyawo emisanvu egimu ku mwalo gw'e Mwanza okusobola okwanguyiza abasuubuzi okutambuza obulungi ebyamaguzi byabwe. They are not only for the business community of Uganda or any other country, but even for Tanzanians. It used to make the cost of doing business become very high because
take a lot of time to stop on this place. Ambassador Richard Kabonera nga yakiikirira Uganda mu ggwanga lya Tanzania ategeeza nti Uganda erina enkolagana y'amaanyi ne Tanzania naddala mu by'obusuubuzi nga kino kye kireetedde ne bannayuganda bangi okukolerayo bizinesi zaabwe. Wabaddewo barriers nga roadblocks ambassador z'abagambye za traffic okukolesa route ye Tanzania nga emeeri ezireeta ebintu kuva Mwanza okutuuka Petro kati gavumenti zombi zinvestinze mu meeri zino ze bazimba. Ate ye minisita omubezi w'ensonga z'amawanga amalala ku nsonga z'okukolera awamu mu bukagu gwa East Africa Dr. Philemon Mateke agamba nti baakwongera okukolera awamu mu by'obusuubuzi. For the first ever Uganda Tanzania Business Forum and the theme promoting bilateral trade. Ensonga endala gye banokoddeyo okuleeta enkulaakulana ye ennyonyi ya Uganda etandika okubuuka nga 31 omwezi guno gye bagamba nti yakwanguyiza amawanga gombiriri eby'entambula. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu. Mu byemizannyo oluvannyuma lw'ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga kifufa okutuukiriza ekisuubizo kyakyo ky'okutwala Uganda Cranes mu mpaka ez'akamalirizo z'ekikopo ekya Africa gye twakava emabegakawo katono. Leero omukulembeze w'ekibiina kino Yinginiya Moses Magogo alangiridde nti kati eriiso alitunuuliza kubeera nga Uganda Cranes yeesoga empaka ez'akamalirizo eza World Cup. Bino bibadde okwepima ne ttiimu ya Senegal mpaka z'ekikopo kya Africa mu luzannya lwa ttiimu ogw'omukaaga ssaako ttiimu endala fufu ekizudde akati ke kaseera ate okutunula ewala nga bafundikira ekyasuubizibwa bannayuganda okuvuganya mpaka z'ekikopo kya Africa. Yinginiya Moses Magogo bw'abadde mu kikola mawulire emmengo alangiridde nga kati fufa bwetunuulidde okutwala ttiimu y'eggwanga mu mpaka ez'akamalirizo mu kikopo ky'ensi yonna mu mwaka 2026. Tulina ekirooto eky'okutwala Uganda okusamba mu mpaka za World Cup tekibeerangawo nga fufa era tulowooza nti betugenda okukola byonna birina okuba nga omulamu omunene gumaliriza nakugenda mu World Cup eya 2026 enaabeere Canada, Mexico ne United States of America. Mu kukola ebyo tujja kuvuganya nnyo mu mpaka zonna ez'amawanga ez'abaana. It's impossible because the way I looked into it, they still have a long way. Long way. Ekyo nze ndaba nga kituufu era kisoboka olw'ensonga FIFA eyongezza omuwendo gwa ttiimu za World Cup ndowooza ziringa 46 nsuubira ne mu Africa bajja kwongezaamu ttiimu ezinagenda mu World Cup. Wabula okutuukayo kigenda kwetaagisa ebintu bingi okusinziira ku Magogo n'okukolera wamu. Wano akasizza okutunda basambi ba Cranes mu liigi ya Bulaaya bwe kirina okusibwako essira. Abantu betuvuganya nabo osanga nga klabu eriko omusajja afa okuwangula Champions League nga gosamba naye definitely bakyalina ka Ebya ke batusingako wadde tuvuganya. So naffe tulina okukola tulabe nti naffe tusobola okufunayo abannayuganda abali mu liigi ezo kijja twanguyira okugenda okugoba emipiira mu Africa Cup. Wano Magogo wasinzidde n'ategeeza nti abakungu bonna ababadde ku kakiiko ka ttiimu ya Cranes ne ttiimu endala bwe bawumuziddwa nga buli ayagala okubaako ekifo ky'abeeramu wakuddamu okusaba buto era abeere n'ebisanyizo. Olukiiko olufuga omupiira mu Uganda oba fufu executive basazirewo nti bwe tuggalawo project katugiggalyewo ddala. So abakozi bonna ababadde bakwata ku national team bacoach badoctors baani bonna tubeebaza omulimu gwe bakoze omulungi okututuusa ku kirooto kye tutuuseeko naye tugenda kuggulawo essuula empya.